Abantu obukadde nkaaga ku ssemazinga wa Afrika balina obulwadde bwa hepatitis era bangi bubase nga mu mwaka abantu emitwalo 4 be bafa mu nsi yonna. Ekiraliikiriza kwe kuba nti abantu batono bakimanyi nti obulwadde buno tuli nabwo. Engeri y'okubwewalamu ze zimu ku nsonga ezibadde ku mwanjo mu lukiiko lwatumiddwa African Summit for Hepatitis olw'okumala ennaku 3 era nga luli mu lunaku lwalwo olwokubiri nga luyindira Munyonyo ku Speak Resort era nga lwe lusookedde ddala okutuuzibwa ku lukalu lwa Afrika. 250,000 deaths are estimated to occur in 2015. Yadde nga Uganda limu ku mawanga agasinze okulwanyisa obulwadde buno, ambasada wa America mu Uganda Deborah Malak ategeeza nti ekirwadde kino kivunaanyizibwa ebitundu 9 ku buli 100 ku kkookolo w'ekibumba aluma abantu, bw'atyo n'asaba gavumenti okwongera amaanyi mu kukimanyisa abantu. What we really need to do is not deliver them to the converted, who are all of you here who are interested and understand the importance, but to those ministers of finance, to those members of parliament across the continent. Y'omukiise w'ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna Wondi Mageneho Alemu ategeeza nti ekiruubira ky'ekitongole kino kwe kumalawo obulwadde buno mu nsi yonna omwaka 2023 we gunaatuukira. An estimated 10 million people are infected with hepatitis C, most likely due to unsafe injection practices. Okusinziira ku minisita w'ebyobulamu Jane Ruth Acheng, ensonga eno gavumenti yagitwala ng'ekikulu ng'okusomooza kwekyasanga be bantu abagemebwa wabula ne batamalayo ddoozi zaabwe. Turn up for the third dose has been quite poor at only 37%. The majority of the people we talk to mention forgetting as one of the highest causes. However, it is very important that we give the at-birth dose. Amyuka omukulembeze w'eggwanga Edward Kiwanuka Ssekandi nga yakiikiridde Pulezidenti Museveni ategeeza nti kati amaanyi bagugasa ku kumanyisa abantu engeri obulwadde buno gye bukwatamu. I've been informed by the Minister of Health that the risk of viral hepatitis B is high among the health workers, infants born to the mothers infected with hepatitis. Ategeezezza nti Uganda ly'eggwanga mu Afrika eryasoose okutandika okufulumya eddagala lya hepatitis. The World Health Organization approved pharmaceuticals manufacture. Mu Uganda obulwadde buno businga kweyolekera mu bitundu by'omu mambuka ng'abantu 4 ku buli 100 balina obulwadde buno. Nze Dennis Kyobe ku Lwabukedde TV.